Akatambi koli mu kulabaako oyo muvubuka ayambadde ekipale ekya bbulu ki short n'essaati eya white bamuleetanga mupakasi ewaka nannyini maka omusajja ye yamuleeta n'ebino abasajja bye batambula nga agenza okukola omupakasi teyeddiza mu kabboosi we yeddiza mu kabboosi we bamuleeta kuuma waka kulongoosa waka kutwala nte ku ttale kukima mazzi kuwa nte biwata kusaawa muddo essaawa zino yakuba mu kabboosi we najjolo wootire ekitonde ekikyala omukazi newomuwa buli kimu imagine omusajja akuwadde amaka agambe nti emirimu egimu tojja kugikola kantulewo n'omupakasi nodda ku mupakasi gwe baleese n'omuganza kati semaka baamulivudde agenza okukomawo okuva ku mulimu nga ye omupakasi ne mukyala we bali bati era kyakoze abagambe mumanyi njagala gwe mupakasi gwe okwate mukyala wo mugende oyo takyali mukyala wange amumugabidde mu bulamu amugambe kwata mukazi wo muve wano mutambule munviire nakuleeta kuuma waka saakuleeta kubeera ku mukazi wange kati kwata mukazi wo ogende amumugabidde mu bulamu misana tuku abakazi bazibu video kanso kenje kutuuseeko jimpereka like etambule tuka ku buli muntu video yiyo Sebo ndikwenda onkobere amaka gange nakuwali obuvunaanyizibwa okugakuuma nga nzirawo ezira okola nga ani mu maka gange gyotole mukazi wo tika mwenda tambula ogyotole mukazi wo mu maka gange ndi kukoba tambula ogyotole mukazi wo mu maka gange nze ndakwita obo nditandita omwaga enano wange iwe lwaki omaniriza amaka g'abantu ndi musiru nnu omwenge nnu endaye lwaki tijire wakabwire lwaki tijire wansimbi weyeta wakifuba aye ojjagwa ku musaade yo odoza amaka gange ndidye nga nkulondoola yolooza bwensirika mba ndi musiru omaze okwonoona amaka gange jja mu maiso bw'oyonoona amaka ag'abantu iwe oyidagwa ku musaada mwino omukyala nze ndidye nga nnondoola musaada munange ono era nga mpulira ebigambo okuva mu nsonda ed'endawulo naye nebonere ku mwene nze kuno obaire okambona kwena ku dino oyinza okatoida bana kyalo timumbona abona kuno timumbona abona kuno buti eri yabaide emirimu gyenkola ng'omuko oyo namuko banja n'alima enana eri oyo enimiro enana n'omukulu ono akidi so bwenja enimiro endi wala enimiro bwembe wala tisobola kujja nindiririra nja namalayo n'ewiiki bwe mbanzirayo mpulira amawulire ti mulala ti babiri omukulu ono neida n'atereza amaka gange ido neize nga tibali kunsuubira n'abayoni we n'abaire baja mwidi bulungi sente eyo omukaire tape watundira omwenge mu mwidiwo omuzigo gwendayira mu enkoko mugwidi bulungi n'ababona bulungi ni mukazi wange awazira kunkobera oli wulira obulumi obwo kyenda weemankanye nkulinaku obusungu kyenda weemankanye tino mwenge lwaki tijire wakabwire oli kwemankanya aye nakwedwamu ebigabana gati wekaze bwemba wona bayire awazira kumbonera awazira kunkobera bayingira mu numba yange gyempangise ya mudumba mwenda yire enkoko
bakola ebyeibwe wenayendeire okujja bakozesa speed ansa ti abagemye era nga kalabalaba wa chapati ni abere ku pichiyo bwe kyabeire era we muba muli kwenda okakasa lero munayagano wa chapati awo nga alisika chapati ewange wene nimwagana walisika chapati byendi bakobera bidaba gundi swakaba Mario nageziza akoze ine ekyamaani okwono n'obufumbo bwange ate ti bwange bwonka nze mpulira bakusoma kwa makaga mangi gojere ngoyo nona na bwine era nakubwine bwenva yenvwa nako tidaba papira bamalirize ebyeibwe beigalawo kubanga mbe batuukaku nabenja abokiromu nabaire ndabokiromu neikaikanye mwene neikaikana oli kwemankania oli kweyeta wakifuba mali oida kuikaikana ate oida kufa bubi ngati ninze nkwise aye ngoli kulumbagana makaga abasaada mwete swakaba mwete swakaba oveno bulungi wabita waka wano waida mu center ni waigala center nze nkubona era mulamu balono mukwira tavire eno avira wa aluveno alega direct yaje yagana na mu wali kwawo awazira kunkobera basoka nga bankobera timu lala tiba bidi tiba satu nakoba nti be kanebonereku era natusenga eziraidinga ndi ku kyalo era obo oli kwenda akakasa boyagana mu wali kwaweeka eyo ndiranga kuyiberere amama wange era ngensonga iri mutwala nani nze tino mwenge tiri muwendule tibantu niye ndi muna business lwachi nandigaire widuka na idawe amali lwachi tidye uwa lwachi tijire wali nindida wa amali wa okuvirire leita leyo lwachi ndije uwa oloza nze byendogira kibitegera oli kwemankanya kwetwala ku musango aye wekalangule wekalangule bwaba mulamu gwolina itakumala wekalangule jango olumbagana makaga abantu era okuva olwaleero ntayiranga munkubona ngosala mu luya lwange ndi bamufu mewaninaako oteirangamu ekyalo kiri kuwulira oteirangamu kunina wange era ndi kugema ku video wano oteirangamu kunina wange webale kwonona maka gange webale kwonona maka gange nkweyanziza webale nze kendi omuzibe nkuletera ababeirawo nkuletera ababeirawo ababa bweine ninze mwene namubweine kyakubweine tuwagemisa musa pichi yebuzabuza nimwinjira mu numba omwe tuwenjire ku numba yange tuwajinjiremu ati wajinjiremu ndi kubuza tuwajin lebo nabali kwetolai muna okola gwa chapati akola gwa chapati mulamu okabusa bigambo byange mali wegendereze ndikasada katono ombonera wala mali ojalumba omusada atalumbika numba yange nize njipangisa mwe bamalire ebiyeibwe balaba chapati olwafulime yabaleka mu bombi nikibona butino oli kwemankanya abazeira ab'omuwala bali kwida
amasimu gatuseira waibwe batuka ku ground nga bali kuidano otebuzabuza kubanga yeikiriza buli kimu awatali bukake byoli kwemanganya biziramu ate oleti mwana muto Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiramu n'abatali basiramu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum.